Anti Kaduuka olunaku olwaleero gwe nkuleetedde azze ne bwino omupya. Kye nkusaba sigenda kwogera bingi naye layikinga vidiyo eno esobole okutuuka ku bantu bangi nnyo nga bw'okiwulira bw'obanga owulira nti oyagala struggle egende mu maaso. Mugamba mutya baganda bange mwasse mutya weekend ennungi mbagala nnyo yonna gye muli ono Anti Kaduuka tuli ku ground nga bulijjo ngera fulufiga bwali ku ground bwagenda abuzaabuza abantu tibadde balina gye batambulira sibane ne basinkana abantu ba Bobi Wine oshegeera mbu abantu ba Nuupu ne babakyusa ne babazza ku ludda lwabwe mbu n'abakyusa n'abazza ku ludda ne fulufiga mwana. Mugamba mutya utabayisirwa ogamba otya tujja kwogeza paka bone ejira akagundi ennyima obadde ki tetwagala bintu byatuzannyirako ffe tuli banna Uganda tuli mu nsi yaffe n'abagambako wane emabegako nti tayinza kubanga mukulembeze waffe tayinza kubanga munna Uganda n'abanga naffe bemunenya abava embalala owulya bemunenya agakatuna mugoterina kino kye tumufunyemu waffe tukyase n'amazzi ku nzizi eziwugirwamu ente ezibeeramu buli kimu n'abagamba wano buli kimu baakyonoona bw'abanga ddala Munyankole nga ye mwali mukiwakana ndowooza mukirabi tayinza kuba Bunyankole esigala eri mu ggwanga. Mugamba mutya baganda bange nga sinaba kwogera bigambo bingi nnyo mbadde njagala mu ddoboozi erikkakkamu tusooke tusabire omukulembeze waffe kubanga ali mu matigga omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu mbadde nsaba tumusabireyo essaala entonotono Mukama ayongere omukuuma n'omugumya lwa nsonga ali mu kaseera akazigizigi kwegamba ali mu kufeesinga the worst olwa omusajja Lutabayisirwa yonna gy'oli tukwebaza nnyo kubanga tukimanyi ffe twayambadde eddengule tuli mu ntebe mwe tutudde naye tukwebaza nnyo okuleka ng'otwawudde bagamba omuntu mumwebaza muntu waba agendeera mulina okumwebaza so musajja gwe tukwebaza nnyo okuleka ng'otwawudde tukwebaziza nnyo okutuyigiriza okuttiŋŋana awatali nsonga oshegero gwe mutima gwe bayita ogw'eggwanga gw'obadde otulaga tweyanziza musajja gwe tweyanziza nnyo okutuyigiriza okubanga tuttiŋŋanye ffe tuttiŋŋana watali na nsonga mwe mutule eri bwe mutukeneka bwe mutulaba era tweyanziza omutima ogwo so tubale twagala tweke tusabireko omukulembeze waffe dakiika nga bbiri weewombeeke tumusabire obukuumi kubanga kati kye yeetaaga. Katonda ow'ekisa tukusinza tukwebaza kubanga oli w'amaanyi oli Katonda atalemererwa oli Katonda akuuma ababi abalungi abatemu abalamu ababbi ffenna otukuuma kyenkanyi n'abantu balamu obatwalira kabaka tukusaba era tukusaba omukono gwo ogutayimpa wadde kubanga ogwo teguyimpawala gwongere okukuuma omukulembeze waffe gwongere okukuuma omwana gwe watusindikira kubanga ye wamusindika nga kirabo omwami Kyagulanyi Ssentamu kabaka yongera okumukuuma yongera okubeera naye Katonda waffe ow'ekisa yongera okumubeererawo abantu bonna nga bagenze abasinga obungi kubanga abasinga abalabyeko emitima gyabwe bamulaze ekituufu kye bali oyongere okumuteekako omukono gwo nga buli mulabe ayagala okugezaako okumusaanyaawo asaanyizibwewo buli ngalegezaako okumutuukako nga si nnungi eremale bantu mmwe mugwana kulemala na kugenda mugeyeena kabaka nkimanyi gwe Katonda awulira essala z'abo abasaba ffe tetubaagaliza kufa ne bwakubadde bwe bakutwagaliza naye essaawa zino n'abamu naffe katutandisa obbaagaliza okufa naye tukusaba omukono gwo ogw'ekisa tukusaba omukwano gwo tukusaba amafuta go n'amaanyi go kabaka gamubeereko mu buli kyakola watambulira Mukama obeere naye toganya Lutayisibwa kumusemberera kubanga kati diiru zaabwe zonna twazitegedde Katonda waffe osobola okumukuuma osobola okumutuuza wateekeddwa okutuula kubanga ffe twakirabye edda ali mu ntebe mwatudde ayina kutuula ntebe mu ntebe Katonda waffe tukimanyi nti gw'owulira essaala zaffe wekka awatali muntu mulala era tumanyi nti bye tusabye ojja bituukiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Amina. Abasiraamu yonna gye muli nyinza okubanga nga nsabye mu lulimi olwange lw'emmanyi oba nsabye mu nsabe yange gye mmanyi naye naawe osobola okusaba mu nsabe entuufu gy'omanyi. Zari yonna gy'oli gwe watandika omuzannyo gwa Credentials tubadde tusaba oveeyo otusabire Lutayisirwa nga bwe wasaba Bobi Wine Credentials oveeyo mpola otusabire omwami ono Credentials ze
Yose eri omusabe credentials mukama wange kubanga omukulembeze waffe wazimusaba mu bubi nnyo ng'ozeetaaga kitegeera atuwe ne olevo ebiwandiiko bye nabyo tubyetaaga byonna bimunnyonnyole kubanga munayo gwo mulimu gwe ate nga ne baptism card tujagala n'ebbaluwa y'omugigi naye ateekwa okugituwa tukooye okutumanyiira buli omu atujoze nga bw'ayagala n'abagambye bayibuli egamba nti abantu bwe bakula bawutta katwagala tubajjemu bonna nze nagambye okutandikira ku bali mu palamenti twagala tubajjemu obuwutta n'obumantaavu byonna tuteekwa bibasengejjamu egyo eminyire egyo egiyiikayiika gyeminyire oluboogooboogo olwo olw'ekyana ekito kubanga bw'okula odda buto n'owutta kati twagala tubasengejjemu eminyira n'okwo okuboogabooga tubasibe bazita zibbiibu kitegeera mutuule wali tubasibe zibbiibu kino ekintu kye tulimu kya ggwanga ddamba kisinde kiramba oba okitegeera Uganda eno baganda bange ababadde mu struggle waliwo abaganda ffe abazze battibwa oba okitegeera mwenna mukimanyi nga Andrew Kayiira Zigiwaini Yasini Rita Chelsea n'abalala besitamenye mannya baganda baffe bazze bafa naye tubasasudde tutya nabagamba abantu abo basasulwa lwa kintu kimu kyokka just kumanya wooteeka kalulu kubanga tetusobola kubazza mukama bwati bwe yakola ki bwe yakyagala oba bw'asalawo naye akalulu ko kasobola okuyamba akalulu ko yinza okubaako okatane kamuyamba lutabayisirwa nange mumanyi nali mulabyeko face to face yajjeyo ekyezimbire ewaffe ekyezimbire somero liri Kikagate nasomerayo secondary liri Kikagate ne batugamba lutayisirwa ayagala kujja kuzimba somero lyaffe yatuzimbira rooms ne library naye nga rooms ziri awo kaakati ebusukka kubo waliwo ebusukka kubo Tanzania omuggo gwawula Uganda ne Tanzania Kikagate gye njogerako nange nze kuba bwino wa utayisibwa sima utamayisibwa simanya search obo kitegeera tetwagala kumanya kubanga tukooya abagwira okutuzanyira ku bwongo nasomera kyezimbire yose eri omanyiyo wajja kusomero lyaffe ne batugamba nti oyagala kutuzimbira lazima wazimba naye wazimba rooms ngo oyawula Uganda ne Tanzania waliwo omugabo baguyita River Kagera era abaana somero lyaffe twasenanga amazzi omwami oyo yazimbira ffe room banna Uganda njagala owuliriza ebigambo bino wano wammanga gye njogera manyira nyina ne ba obi abali wano abanda b'essaawa zino yazimbira ffe rooms banna Uganda mu nsi ye nazimbira ab'e Tanzania ebusukka nti yeekwekawo mu biseera by'entalo n'abazimbira essomero linga kalina oba ttaano naye ddene liva kuno na kuli omwami oyo gwe mugamba alina omutima gw'eggwanga olemeddwa muntu kigwomanya alemu okutereeza ewuwe n'atereeza awatali wuwe engeri bwetyo lutabayisirwa ebintu nkugambye n'ebbaluwa y'omugigi kati tugwetaaga gye wasomera omugigi twagala otubulireyo ne ku ssaala ezimu tukakase nti ddala olimu omutima ogutya Katonda si kukoma ku byogera nga mukutte bayibuli mbu musweyalinga nedda muleme kukuliriza bigambo bya bayibuli ng'egyo emitima temugirina emitima egitya Katonda oba okitegeera yesterday nabalabye mu celebratinga independence kije mu celebratinga gwolaba nga yo independent gwolaba nga olina obulamu lwakuba nti twacelebratinze lwa nsonga tulaba gye tulaga tutegedde amazima kyoba ngamba nti kyewa celebrating naye tewaliwo kyewa celebrating olunaku lw'ejjo we are suffocating tayisibwa talina kyatugamba kati okitegeera buno obukulembeze bwaffe baana bato ompuliriza amanye Ekikagate kyenjogerako okimanyi essomero lyo oba oyimiridde eno mu Uganda omuggo ogutwawula baguyita River Kagera waliwo essomero liri busukka kkubo president ye yabazimbira mbu bamukweka kyokka n'ekyezimbira ewaffe mu Uganda Ekikagate agamba era yeekwekawo bamukweka naye ffe yatuzimbira rooms omusajja ono si munna Uganda nkikuddiramu lutayisirwa sima abatayisirwa I don't want to know your name actually kubanga linyiiza yoseeri akanuko kirozo wanyu mutuviire bantu mmwe mwagala mujjeyo ebikwata ku bannammwe mwebyamwe temwagala babijjeyo tujja kusaba n'ebbaluwa z'omugigi tujja kubuuzaako n'essaala ezimu z'omanyi okusaba because someone ng'alina omutima gw'eggwanga si bw'ate waabeera tukoze nnyo ensobi bannayuganda okusembeza abagwira
tusembeza nnyo abagwira ensonga lwaki tubonaabona okutuuka ku kino nkuddiramu ekitubonyaabonyeza oba ekitubonyaabonye okutuuka ku kino kusembeza bagwira nkikuddiramu tubonyebonye ne tukaaba amaziga wabagwira bano tukutte ekisa ke kaseera akakomo kaddizibwe kalina okubeera akakomo lutabayisirwa ogenda kawa Kyagulanyi twetaaga akakomo kaffe nabagamba dda nti akubanja akuwola atudde naye bw'aba abanja aba ayimiridde twagala byaffe twagala kuddizibwa ddembe lyaffe twagala tunaabe ku mazzi okitegeera nga tutawaaza ne tutukula twagala tukole buli kimu nga kiringa bwe kirina okubeera n'eddembe tekitegeeza kutuula ku puulu kufuuwa n'oyisa empewo oba kuwuuga n'odda ewaka ekyo si kye tutegeeza twagala tukole emirimu gyaffe gitwegombesa nga newankubadde entunda omunaanansi nga nnina kyenfuna tutoba tuli mu ggwanga lyaffe tutoba naye nekye tufuna tekiriiwo oba okitegeera tutabayisirwa kyova olaba tukooye tokyalina kyosobola kukyusa mu myaka gino 35 ekyo kyo nkikubuulira we are smart enough this generation tuzodde amaaso tutunula tulaba tumanyi kye twagala muganda wange okitegeera otufudde ebiwulenge otufudde ebitumba otufudde abatemu lwa nsonga gye emizannyo gye munyumirwa okitegeera Rwanda olaba abanyarwanda bano battiŋŋana ewaabwe ennaku z'omwezi simanya nnya ogwokuna paka ennaku z'omwezi 7 river Kajera eyo gy'olaba Kajera gye nkugambye eruluma ebeera ekaaba in fact n'amazzi gakyuka abanyarwanda Kagame be yasuulanga mu mazzi ago oba okitegeera ennaku ezo nga basulamu abanyarwanda bali mu buddeya abantu mwe twabanunulira balutabayisirwa batufuukidde ekizibu tubayambye kitegeera obuddeya bwayitangamu abantu awo zaali ennaku za mwezi 4 19 mmeka kyesimanyi naye ennaku z'omwezi 4 paka ennaku z'omwezi nga 7 eyo river nkugambye kwe nasenanga amazzi nasomera kyezimbire secondary school lutabayisirwa akimanyi waaba waali oba banne bamugambe bantu mmwe mutulemesezza embeera okitegeera twagala academic paper bino ebintu tebinnagwa mwagamba nti eddoboozi ly'abantu terina makulu naye njagala nkubuulire ekireetedde lutabayisirwa okutya ddoboozi lyaffe kiba kitegeeza ne ku lupapula tugenda kwesangayo baganda bange